waliwo nabe Masaka n'ebigambo yazina ennyimba zisengeka mulala nnyo anga bagenda batawaana babalimba nege banyemezako naye akugamba muze oyo ne waketawe nayo mmanyiyo musango ky'omanyi omusajja taata wa Kafeero ng'abeerippanya batunga ng'omusujja era ebyokkola be byalemye okuzuula si oba okwensonyi ne bagaana n'okuswala oli n'agyoteka ekimwangoyiro okugamba bakakwensonyi mmwe mundesa kapaalo ngamba abantu mana baizo manyira wamale kankulindemu omala okuwera ano wekirauli ogera otabaza abange kankulindemu omala okuwera ngano wakawala gy'ogira okanywamu abamanyizi be batuze okusaka banzi nazze eggwana naye kansooka oyomba komaawo banayi kino ekitundu kyakufa. Tronas Media omukutu ogukuleetera ebinyuma nga bulijjo bwe twabasuubiza nate tulina ekipya mu bipya 2024 akitubaleetedde mwe bennyini mwe munagaana bugaanya okusiima. Tulina omugenyi waffe mu nnyumba nga bulijjo twabagamba nti mwe buweereza comments mutugambe nti mwagala kino gwe mbadde nga munoonya buli lunaku nga mutugamba nti bannaaye oyo ye temusobola mufuna tumufunye omukulu oba ngambe Prince oba omusika oba nkiyite ntya ebirala yanaabitubuulira naye nga mwali tujja kusaba mukama waffe omugenyi waffe w'olunaku owaleero omupya mu bipya 2024 wano ku Tronas Media obuzeeko abalabi baffe ate oweeyanjule tutambule. Neyanziza nnyo ssebo neyanzeege nga we nalaga nti nja kukyusa kwateko mu lugendo okudda eno nakaakati zindeese era avudde bukunje mu kyaggwe kinnyongera essanyu bannange nga mbasanze mu mbeera eno kweneese tuwungula ng'obwato mukama yeebala tekyakkuuma ensinga etawaŋŋanya eno era mpaawo wali ddembe wano olaba n'obuteebuyoya obusanga bweyayaana bambi ne kuba kaddi yeekola bwetyo abantu abaggwedde amaanyi agazibu bafootoleraawo kyokka tulabye bannange waliwo n'obufa enjala eyo mu bulumi obw'enjawulo nga n'amabujja osanga omwo n'ebufa nga buteezi bugalo bambi. Badde mbabuuzaako ye nnamusa yaffe nga ffe abatambulira mu bikolwa bino ebya music naye nga manya n'eddoboozi nga bulijjo nze Dash Kafeero. Abantu bayinza okubuuza ebibuuzo lwaki gwe Dash Kafeero tunaba tugenze mu maaso tumajja kuba tubannyonnyola naye nga mbalamusizaako mwenna mwebale nnyo abawagizi bange n'abawagizi baffe ab'omukutu gwaffe guno mwebale nnyo okubanga mutugoberera nga bulijjo ndi wano okubaako ebimu bye mubadde mulina ebibuuzo bingi mubeeko bye mugenda okufuna olunaku lwaleero Dash Kafeero mmaze okutonnyawo era ndi nammwe mubeereeko mujje nga muli bangi musobole okufuna kye mwetaaga olunaku lwaleero. Dash Kafeero ntuuse kangire mmiramu omukulu bw'abaako byabagamba. Awo nno ndowooza mukitegedde mulina kye mubuuza mwali amanya nabagambye mukyambuuza amanya Tronas nga bulijjo naye tweyanzeege era tuli basanyufu okubanga tuli naawe n'okubanga twagezezako okunoonya naawe n'okkiriza ekyo kikulu nnyo. Weebale nnyo weebalire ddala n'omulimu ogwo gw'okola nze okoose n'empulira endebuzo oba nkube mu ngalo oba nkole ntya naye nga akansigala awo wendi tujja kirabira eyo. Dash Kafeero otandika ddi nga gwe Dash Kafeero before nga gwe ka Dash Kafeero gwani
amanya matuufu issebo amanya mazaale ndi omulongo kato mwana nzaalwa yeserinnya byakabanda yeggomborora issebo district yerakaayi itaata erye Kooki era sibuka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erye Kooki issebo so bwetudda mu mannya ag'ekika nze Omugeye Kasujja Joseph Omugeye Kasujja Joseph so issebo lwaki nsooka gali amannya Katonda gali yagagaba nina kuba mulongo n'abazadde nga tebannakimanya so gentandikirako abawagizi baffe njagala bakitegeere ndi omulongo kato ag'ekika Kasujja Joseph wabula ate bwe nkuzeemuko nenzaalibwa mu kika ekirala ate ekika ekyo sinza akyetaddemu wabula abawagizi n'abantu abaali banyumirwa nnyo omukulu Principal Joe Paul Kafeero Maanyi Ganjegere bakkiriza nzaalibwe mu kika ekyo era ne bagamba olw'okuba twagala obeere mu kika ekyo ng'oli mwana waayo ne basalawo ne bagamba gwe Kafeero bwe mpulira eryo erinnya ne mpulira n'eryange erya Kasujja ne ngamba kinaayawuka kitya kinaategeerekeka kitya ne ngamba ebiseera ebyo nali nkyali nasooka kuyita junior bwe nsumuseemu ne ngenda okutunula mu bajunior abaliwo nga nze mba mukulu gye bali bajunior ndaba basusse ate mu kusukka ebibuuzo bingi junior ki nange bwe neetunira mu kifaananyi ndaba ate nze siri junior ne senior taliiwo Mukama yamuwummuza kati ate sisobola kweyita senior kubanga senior ebyo yagenda nabyo byonna kati nina kunoonya abantu bano balina kuntegeera batya nti nze gundi waliko omusajja omu yali mugezigezi nnyo yagendako mu studio ye okukola oluyimba nambuuza oluyimba tuluwa erinnya ki konze Kafeero Junior kye nali nalowooza edda tayito ngifuna awo n'aŋŋamba naye bajunior nga bangi kinaayawuka kitya waliyo junior Kafeero w'oko ABS waliyo junior ow'e Kaleerwe waliyo junior ow'awa bangi nagamba yawukanamukko kubo nemugamba okay nemubuuza gwoba olaba njawukana nti abantu tebanneerabire kubanga wali mbadde junior nga bammanyi nnyo nagamba ekintu kyokola kijja kwanguyirwa abantu okutegeera kyoli era n'erinnya ligoberere bulungi mu bwangu ebiseera bye nali ku TikTok nga nina akawunti yange nga ndaba okukyusa erinnya eryo kijja kunkaluubiriza n'okukyusa abawagizi bange naye nayimirirawo ne ngamba bwe nali nzija najja n'abawagizi bandaba bulabi era ne banjagala ne baŋŋamba ggwe Kafeero nakakati webale nnyo nakaakati bwe naakola kino era bajja kungoberera akawunti ne tugikyusa erinnya ne tuteekako Dash Kafeero Dash amakulu gaakyo nti bw'abadde ampita junior abadde ampita muganda wa Kafeero abadde ambuuza ebibuuzo gwani genda wali mu Dash bw'ojjuzeewo erinnya ly'oyagala kwe kuteekako Dash Kafeero n'omulala asobola kugamba nti Kafeero Dash liri eddala okitegedde kati nga ansa zonna ne tuziteeka mu kiki mu ekyo ekigambo Dash so bwe ntyo erinnya bwe twalikyusa twamala wiiki emu akawunti eyo yazimeeramuuko era nga bwe nali nkisuubira wiiki emu nga tetambula wiiki eyaddako n'epiikinga abantu ne bategeera erinnya lyakyuse yoono era kati Dash Kafeero yavuga ngenda kwongerako eddala kati bayizawo gye nnyimbirayimbira abantu mbabuulira nti bw'oba ng'onsanze nze Dash Kafeero ku mukutu gwaffe ogwa TikTok Facebook YouTube channel naye tugenda kwongerako eddala Kafeero Dash ow'abaliko bigambe balabe ba Tronaz Media erinnya kati lyenyongeddeko lye lino
Dash Kafeero owabaliko banga oyagala ogaane abantu bakkiriza nti nze aliko. Dash Kafeero owabaliko gwe tulina mu nnyumba. Yes. Akutte. Dash Kafeero owabaliko ku nsangi zino. Yeah. Kakati awo amannya matuufu tugategedde. Yes, mulabi waffe agategedde. Otandika ddi ofuna ekirowoozo. Ekirowoozo ekyo n'ogamba naye nze eyo no talina zikirira bw'ati. Nze ndaba alinga ali waali. Olumu abaawo era waali atuula waawo kubanga wendabidde ng'agamba nti owaayi nze sijja kubeera wano nga tewali kyakunywa. Era ssebo neyanziza abalabi baffe mwenna muneebaliza omukulu ono emmandu agiwongeredde bulungi ekyokunywa nkiki. So kati tuli kiriya obwongo bukola. Naffe tusiimye kubanga omulala okimwana agamba nti nedda ssebo ompa butwa. Mukozi obulungi obuzibu butagambika. Kati awo emirembe egiri wano togimanyi. Kati mwaka ki? Nyinza okugamba nti Katonda akola ebyamagero. Ekyo kituufu nnyo. Era abantu abatalabanga ku byafaayo Katonda byakola bamunoonye bajja kubiraba. Kuba Katonda nze kitwala nti nze ndi kyamagero. Nava mu ssomero nakoma mu kibiina kyali kyakubiri. Nziruka mu bakadde bange nina emyaka 12 awo. Nziruka ne ŋŋamba kusoma nkukoze eki nkuvuddemu. Waliwo omukulu wange ng'abeera Lukaya awo. Yajja kulya olunaku olukulu. Bwe yajja ne mmanyi olunaku lwagenda okuddayo saasula mu nnyumba. Era bwe nafuluma n'obugoyi bwange bwe nali nnina omuteegera mu kkubo. Nemuteegera mu kkubo ku kisaawe awo ekyewaffe Sserennya. Baasi ebiseera ebizaatambulanga kiro 9. Era nali ndi awo nga ayitawo nemugoberera nga baaba njagala kugenda Kampala. Gwe taata agenda kukuba emigo ne mugamba oba banzita oba tebanzita ngenda wa. Gwe nyamba buyambi obekulembereze negongoberere. Naye nga emabegako kulekerayo musomere Sserennya we nasomera mu kibiina ekyokubiri nayimbako obuyimba obw'amaanyi ngera mu ssomero awo nga nze kabaka nga mu kibiina abaana banjagala nga dansi gwenkuba muzibu nnyo. Kakati bwe namanya nti eno mpulira binnemye ebyokusoma nenziruka ne ŋŋamba ŋŋenda na mukulu wange ne muteega ne mugamba baaba oba onzita naye ŋŋenda wa Kampala. Naye nga ewaka nga tukyabeera ewaka taata yalina leediyo kaseti ng'eriko teepu oluyimba lwa Blood Nandi Bakooya. Buyimba bungi obwaliko nga mbuwuliriza nnyo nga bumpoomera. Kati bwe nalinnya omukulu wange bwe nagamba waayi kamukole ki kamutwale kasitaani nina wembeera nja kubeera naye. Ne tukkirira Lukaya. Atuuka Lukaya awo obulamu ne buntawaanako nnyo nga abantu tebaagala nkole emirimu kuba ndi mwana muto poliisi ennoonya biki naye neekukuma nembeera nga mukazigo nga bwensomba amazzi awo bwensomba amazzi ekidomola kimu nga sisobola kuvuga ggaali naye nga ngenda nensomayo ekidomola nendeeta nempaakinga awo oba oli awo oku muzigo nga gamba yeyanga leeta ekidomola ekyo. Ebiseera bikyagulanga 2 nembitereekereza mpaka lwe nafunawo kasente neŋŋamba kati ngenda kukola wakadaala kamamba. Waliwo omukyala nga asiika emmamba nga mukwano gwange kati nga mwegomba ndaba akole asiika emmamba ŋŋendawo nentuula wali naŋŋamba nkoleraako kino nkolera ŋŋamba bikola. Yamala nansembeza naŋŋamba jangu ukolere ddala mu mmamba yange. Noyingirawo. Nenyingira emmamba. Bwe ngikola nagikolamu omwaka ogwo obwongo ne bujja nenkola eyange nagikolera emyezi egi. Nabaawo omukyala najja naŋŋamba mwana gwe okola bulungi jangu. Nantwala mu bizinensi y'edduuka nentuula omwo nentandika omukolera nga nsiika ebyokulya nensapurayinga mu bantu ab'enjawulo. Awo nakolerawo omwaka ogwo. Waliwo bano abakola kaliyoke
bayita bannengera akareeza akati akaana kafaanana kafeero seera ebyo nga ndaba nze siinaako tolinawo omufaanana akati ebiseera bituuka mu dduuka awo nafuna ekirooto tiŋŋamba mwana gwe ng'okola nnyo lwaki tosaba Sande konze kiki buzibu ki lwaki tosaba Sande okola okuva Mande paka Mande neffe ssangako obudde olw'Esande ogenda osabe kumakya bwe bwakya nengenda nekibuulira mu omukyala yali mukwano gwange nagamba gendako ku kyaki nengenda ku kyaki nendaba faaza nembimubulya nenafunye ekirooto bule kiti ngate omuntu mulabako mu byambalo aŋŋamba genda ku kyaki osabe.
bw'oba tonnalowooza kiddako sooka ogende mu nnyimba za Kafeero oggyeyo oluyimba Buladde nande bakooya oggyeyo Nantabuulirirwa ziwulirizeeko. Towetaaga genda mu togenda togenda ku kansolinga eri mu luyimba olwo. Byonna by'olowooza okukola bw'onooluwuliriza bijja kukkakkana. Kasita ennyimba ezo bbiri oziwa obudde n'oziwuliriza ojja kukkakkana, ojja kuvaamu obusungu bubadde olina bukendedde nga we weetaaga kusonyiwa oba okusonyiwibwa. Kafeero omaze okukola omukolo gwo guwedde successful. Kati awo mu kyaki we namala omukolo ogwo gukola nafutandika kufuna obukolo obw'enjawulo. Jangu kakapate kaffe tuyimbiremu olwo nkola kaliyoki nyimba nga ebigambo nkutte bukwasi microphone naye nga nsobola okuyimba oluyimba olwo ebigambo nga nsobola obyatula mu muzindaalo. Naye mu nkola eyo twali tukiyita kaliyoki tyosobola okumayiminga oluyimba lwani lwa Prince Joe Paul Kafeero. So nenpafominga kati awo wavaawo omuvubuka nandaba yali bamuyitanga Kabaala abeera Lukayeeyo nga ayagala nnyo abaana ba kaliyoki nampita nanga jangu nemuga naye nze saagala kaliyoki oyo wakutambulira ku bidongo. Nze mission eyange egamba njagala kibiina kya ngoma ŋŋanda mwe njagala tuzinire awo nja kusobola okuyimba. N'agamba ate nkwagadde amagezi olina malungi. N'agamba kati tukitandikewo. Mu myaka gyange gye nalina natambula n'omuvubuka oyo mu bazadde b'abaana mu Lukaya ne batuwa abaana baabwe ne tukola ekibiina ky'engoma eŋŋanda. Awo wennyini nga muzeeyi olwo takunoonya nedda taata yennyini oba yakunoonya n'amala n'agamba bwaki? Yannoonya kamufeeko yannoonya n'anvaako nanga omwana agenze mwesonyi n'ayomba ne mukulu wange ebigambo bingi nnyo n'amugamba nze omwana namusanga mu kkubo nga yeekwesa n'agamba bwe nzira ewaka ngenda kwetta. Nange nensalo n'engamba kaŋŋende kasita muganda wange simulonze mu kkubo nanta kati taata bwe yanvaako nenyingira ekibiina ky'engoma eŋŋanda ne tukikola abaana ne babatuwa twakuba engoma eŋŋanda erukayaawo twazikubira omwaka egu gumu abantu ne banjagala nnyo n'ekyo ekibiina nga tugenda ku mukolo ne tuzina amazina ago nga ku mukolo bwe nnyimbirako oluyimba lwa Buladde nande bakooya abantu ne batandika okunjagalira ddala. Ku mukolo ogwo ekibiina ky'engoma eŋŋanda kyatuka ekiseera ne tukiwummuza ng'abaana bavudde ku mateeka gange ge nali njagala. Twali twateeka amateeka mu kibiina ekyaffe omwana tayagaliramu mwana munne kubanga bazadde baabwe baakitukuutira nnyo kikulu nnyo nga tetulina okukigoberera. Kati bwe nalaba nga bava ku mulamwanzi ogwandeeta ekibiina ne nkiggalawo. Mukama wange ne mugamba omanyi twatandika ekintu kino naye okusinziira ku bye ndaba sirina bibuuzo byakuddamu eri bazadde b'abaana bano baba batuwa ate baana bato. Kati bwe ndaba nga baseeseetuka nenkivaako era nenkiwummuza nensigala nga mpanirirwa emikolo. Jangu otuyimbire ku mukolo oluyimba lwa Buladde era lwantambuza paka lwe natuuka okubanga nkola omusajja yajja erukayaawo n'aŋŋamba jangu wano nga andabye bulabi nga naawe bwompise naye jya tukola akayimba kano mu woteeri wano ne tukakola ne katambula kansonda nnyo. Awo entandikira endongo n'ensimbula siddanga mabega mpaka nakati. Naye kyenkulekeddeyo awo Kafeero yatimba ebipande erukaya ng'agenda kujja ng'omutima gwagala nnyo okulaba ku Pawulo Kafeero. Ebiseera ebyo endongo baali bagirabira wakati wa 6 oba 7 5 kyasinziiranga. Kakati batimba ebipande nsanyuka ntandika okusonda obusente bwange njagala kulaba ku Kafeero. Ebipande baabitimba ne bibeera ku miti mba ndi awo ku rediyo nalina nga akarediyo kange mpulirizaako ennyimba zange nga mpulira ebigambo. Prince Joe Paul Kafeero mulwadde nnyo ali bubya ngaba naye nga ndabye musajja olunaku lwe mbadde njagala omulabako mulwadde muyi nekinkuba wala ebipande ne biyitako teyajja.
bw'atajja nyongera maaso goberera radio nga kadde nteekako neno okuwulira ebirango Late Kafeero maanyi ga njegere Katonda amujjuludde avudde mu bulamu bw'ensi eno kyannuma ate nga ebiseera ebyo nali sinafuna busente busobola kugenda kuziika bukunja kyannuma nnyo ne ŋŋamba Mukama Katonda kyakoze eki kyageze sirabye ku mukama wange ono naye luliba olwo bwe nnaaba nfunye ku kasente ndigenda ewaabwe ne mulaba. Era nzijukira bwe yali ensambya nalaba nagamba muwonge omugenzi kati naye Mukama mwekyumule ky'emirembe ne mugamba nti nzeeyo yagende nga simulabyeko kubanga okumutuuka kona kyali kizibu. Naŋŋamba nti obadde ogamba otya bwe naaba nvudde ku mpewo ojja kujja tukole ki twogere. Naŋŋamba ne mukubira naŋŋamba kubanga awo by then nali sikola naye naŋŋamba kati gyendaga olina okufuba nnyo yanguwe nali ku gundi ku Kampala Road ku Esokona awo nafubutuka emisinde ne ŋŋenda ne tuyingira namugoberera ne tuyingira muwonge nga yeefujjo lyalina nga omugaano guyingira tuyingira ne tugenda amaziga gampitamu kubanga by then we twakoleranga naye nampita mutabani ye oli buli muntu ng'amuzaala kaakati kasa yategeera nti mbeera ne muwonge n'akwagala nanjagala nga talina buzibu ne munnaye lwagendayo nga leero enkeera Katonda n'amujjulula naye Mukama ayongera omusaasira mumuza bulungi kituufu nnyo gyali awo ekigaanye so bwe kigaana ne ŋŋamba kyageze luliba olwo nja kutuuka bwe baamuziika dabewo kijja kummala okukakkana omutima gwange ŋŋenda mu maaso n'endongo yange eyakalyoki nakuba ebivule lukayaawo essaza ly'e Masaka nalitabaala nnyo era nali ngenze ku kizinga ekyene e Kalangala sangako omuzungu yali mukyala neekolera gyange mugamba naye omulimu guno gw'olimu nga si mulungi lwaki tetukyusaamu n'ojja mu guno ogwaffe ogw'okuyimba nze ndaba akasente k'ofuna awo tusobola okukajja eno nga toli mu ebyo ebizibu biri awo bingi yampa amatu kuba nali nsuze ensanyusizza abantu nalaba byenkolanga tebimunyumira naŋŋamba tugende ne munnyonnyolamu bulungi ne mugamba tunaatambula obulungi wano oba obadde ofuna wakati w'emitwalo 5 nkakasa ku stage basobola okufuuwa emitwalo 7 nange wengattagatta akasaala ke bampadde enkongererako kitegeeza oyinza okumalira mu 10 bw'oba nga kyobadde okola kibadde kivaamu 5 wano bw'ofuna 10 oba tobeerawo nampiikinga Katonda nannyamba nampuliriza ne tutambula twagenda ku kizinga bakita Kyagalanyi ne tusaba ne tupangisa awo akamoroka ne muteekamu ne tukuba drive maama nnyabo omanyi okulaba Principal Job Late Kafeero maanyi ga njegere ng'aleese omwana w'omuzungu awo ku kizinga Kyagalanyi abantu ne bakulumulukuka abaali balowooza kaliyoki oli bamuvuddeko ow'abawala abakunama bajja kulaba Kafeero n'omwana w'omuzungu kwolwo ekikaali kyakola kiti ekibimba mu kibimba muwala yapiikinga kwolwo yalaba abantu essanyu lye baatulaga n'enfuuwa gye bamufuuwamu stage n'aŋŋamba siddayo tugende tukole ne tutambula akuba Masaka talaga lyantondera akaayibwa twamalira Lukaya wempangaalira kyo ne tugikola n'enyuma nnyo ne tuba drive ekibuga kyonna ne kiwuuma ng'olwo nfunye emmoloka y'open roof muteekamu nenyimirira nga tugenda tukola bwe tutyo omukono ng'abantu balaba Kafeero n'omwana w'omuzungu kyabanyumira omuwala yawulira n'ayogera n'abantu beewaabwe n'agamba mbadde nkola bino naye nabivuddeko ndi ne Kafeero
Mwala yakuŋŋaanya ssente ky'omukisa omubi n'addayo e Bulaaya. Bwe yaddayo e Bulaaya ne mu miisi ng'ate essimu nga bw'omanyi bazitubbako n'ebula eyange saddamu kumufuna. Era nsaba omukisa ogunddamu okufuna omuzungu omulala tusobole okunoonya akasente ne kalabika. Kubanga ekifaananyi ekyo nkirina bulungi eky'omuzungu nsobola omwambala ne ntambula mu bivulunga ddala abantu balaba Kafeero n'omwana w'omuzungu. So ajja kujja bwe tuvaawo maze okufuna omuzungu oyo tutambudde mpulira empaka eggaba nti bategese ekivvulu kiriko abantu abadda mu nnyimba z'abagenzi abaafa. Ogamba Nzuuno? Ne ŋŋamba nkoze ntya nnyingiddeyo ntyawo kuba nze tebamanyi ndi weeri Masaka. Bano b'e Kampala. Nga nfumba omutwe ne ŋŋamba nkoze ntya ottuuka nange njagala nnyimbireko awo bantu bandabe. Oba tebampadde ssente zaabwe? Tebampadde ssente, nze saalina bya ssente nga sibimanyi nti basasula ssente bajja kumpa. Bayise bantu bayimba nnyimba za mugenzi z'abagenzi bonna abaafa. Gwe ng'omanyi osobola okuyimba oluyimba lw'omuntu eyafa jangu. Empaka we ziri ebirabo babitaddewo. Munnange nga nninda lunaku nga nkuŋŋaanya ka transport kange nga neeteeka mu ddene nakeera 10 n'ekyo. Obula kusooka kapo. Mwamanyiwo zaagenda okuwera ssaawa 2 nga ne mu paaka ey'e Kampala ey'enkadde. Naye nga negyendaga sikola ki? Naye mba nfuluma mu mmotoka bwenti kuba nayambalanga bondaba nateekako kabuuti yange nenkwata endeku yange nenjolekera ettawuni. Ng'omugezigezi baaba. Okubuuka bwenti mu mmotoka wepala nentonya ekigere ku ttaka ly'omu paaka enkadde. Abantu ne batandika Kafeero wuuyo, Kafeero wuuyo. Ogenda gaba jangu tukutwale. Gwe mpaka omaze oziwangula. Yolo yennyini Kafeero. Allah. N'ogamba bagenda gantuuse. Era ne banteeka mu mmotoka n'okusasula tebansasuza ssente. Naye nga muli ogira n'ojjukirako kiri ekyamagero? Nnyo. Anti nkugambye nzija nkulaga feva y'omusajja oyo. Ababadde batamanyi Kafeero bategeere amaanyi g'alina. Nze nga manyi. Nze akugamba nalinnya takisi eyo eyantuuse Ggaba omusajja teyansaba ssente. Yangamba ke nkulabyeko ggwe Kafeero yennyini. Era ezo empaka ogenda kuzikola ki? Ogenda kuziwangula. Ntuuka oku geeti bwe yandaba teyambuuza nti waayi ki nayingira buyingizi. Toli ku lisiti nno? Siri ku lisiti tebamanyi. Kati wano ogenda okuwulirira ekyafaayo ekyali ekikambwe. Ntuuka munda. Buli bwe tuuka munda buli muntu amaaso ne gayimirira. Kye nakolamu ensobi oba kye nejjusa ku olwo. Nakola bubi okwambala enkofiira. Nali nina okugenda nga neekweseemuuko. Abantu obutanda baalaba. Naye olwayingira bwenti mu kisaawe kyonna ne kikyankalana. Naye ate towejjusa mbuuza lwaki? Tewali yandikutegedde bandikusindisa eri ne bagamba nedda ssebo toliiko ani amuleese wano. Ekisumuluzo yali password ya nkofiira na kabuuti n'endeku gye nali nkutte. Anti natuuka mu kisaawe ne nfuna bammaneja nga 14 wangi boolu. Nze mmaneja wo nembuza ne mmaneja kyeki nga sibitegeera. Kumbe bamaze okundaba nga yenna ali mu kisaawe awo tewali alina agenda kumpanga. Ku kifaananyi kye baalaba ku olwo baagambirawo ono teri agenda mumuwangula. Kati ne batandika okumpita nze mmaneja wo yankuteeketeke nze nga sibitegeera. Oteekateeka obadde nga wa? Neŋŋamba kaakati sina kyakkola yenna asobola akole ki? Nteekateeka. Nteekateeka. Nze kiteekateeka gye njagala ya ku lupapula wali kuyimba nnyimbe. Nga manager nga beekolamu awo akalimu kati nga bo baali beemanyi ne basooka bakolamu akakuukuulu awo ne bateesa ne bagamba kati tuteekewo ono yaba amukiikirira. Yaba bamanager we ayambuka muwandiisi. Okuwandiisibwa wa binongo kubeera ne manager. Waggulu wali. Kwakkulizo. Kati nga wali waggulu olina okuba n'omuntu agenda okukusemba. Buli kimu. Kubanga nze jjukira baali tebammanyi. Naye abalala baali babamanyi nga n'enteekateeka baagikola dda. Ekyenjawulo ekyali mu ekyo n'anaawangula baali bamumanyi. Ngenda kukubuulira lwaki
nakola ensobi okwambala enkofiira anti bwe tulinnya amadaala baali wawandikira waggulu awo bwe tulinnya amadaala ensi n'ensi ekulumulukuka wuuyo Kafeero agenze bannange wuuyo nyingira munda omusajja bwe natuuka munda bwe nti nantunuulira nambuuza ovuddewa ne mugamba nvudde Masaka ani yakuyise ne mugamba nawulidde ku leediyo nga balanga nti abasobola okuyimbamu ku nnyimba z'omugenzi Paulo Kafeero oba abasudde abagenzi bonna nenzija neŋŋamba nina okukiikirira mukama wange n'agamba nga twali tetukumanyi nowafaanana nnyo Kafeero nze mufaanana nti awo n'agamba kale kaba kuwandiike naye namutunuulira ng'omutima gwe gwennyamidde nnyo kubanga olwo omaze okuwangula yandabirawo n'amanya kino kye twabaze tewali ayinza kuwangula mwana ono ne kambuuze gwe okimanyi nti bino bye bategeka ebivulu kaŋŋambe kamiliyoni yategese ekivulu naye ne bakikola nga ne kamiliyoni akimanyi n'agamba nti omanyi oliusa tugenda kuleeta omwana ono ayimbe okimanyi ku maanyi ga prince ekivulu okiwamba butereevu kamiliyoni ne waba nga tewakyaliwo amulaba basobola omulaba okumulaba baba bajja mumulaba naye ekyenjawulo ekibeerawo awo abantu bafuna ku kifaananyi kye bamaze ebbanga nga tebalaba ate oba okiwambi kamiliyoni asiimuukako akati linda ate nsumululuusu n'ebiyiika byeyagala olwo eyali omuyimbi omukulu akiikiridde abagenda okuyimba ennyimba z'abagenzi bonna yali Jose Kamiliyoni kale wano wenjagala owulire olowooza nze nange sisaba wewaali Katemba osaba anti Kafeero atudde wano emmandu eba ekwogereramu ekubuulira ebyaliwo nga essaawa twali tulina okuyimba ku ssaawa ennungi kutandika ku ssaawa 10 ez'akawungeezi zino zennyini tugenze bamaze otuwandiika bulungi nnyo bwe tuva mu ofiisi abaali bategeka ebintu ebyo batandika okunoonya solution eddako kubanga bamanya nze nga stranger ne bagamba oyo omwana agenda kutuwangula sente agenda kuzitwala ne bye twateeseteese ebirabo abitwale naye ate tetumumanyi tukoze tutya kyendowooza nti kyekyaliwo kubanga essaawa bwe zaawera 9 bakuyita baggalawo okuyimba ennyimba z'abagenzi bakisazaamu ne bagamba ate kubuulira ne bagamba okusinziira bwe tukwenza okwebuuza ku bannamateeka abaffe bagambye okuddamu ennyimba z'abagenzi tekigenda kukkirizibwa n'olwekyo tuwummuzizaamu okuyimba ennyimba z'abagenzi tugenda kuyimbisa Jose Kamiliyoni yekka ku kivulu kino mpozi n'ennyimba za Lucky Dube zokka kuba Yesu wa wano mu Uganda ne babuuza abantu ne beekalakasa mu kisaawe nedda ssebo ne bagamba nti munnange bannannyini bafamire b'abantu abo bajja kutuvunaana ne bababuuza lwaki mwange no bitegeka temwamala kubagamba fe abagezi ne tugamba waliwo ensonga lwaki bakikoze eki bakijjewo baalaba ekifaananyi ekizze kye batalinaako connection yonna kijja kubawangula nesente kizitwala omulabe wa Toners Media ndowooza we tutambudde sofa ndowooza olabawo oyo ye Kafeero dash wabaliko lindirira ekitundu ekiddako kubanga enemboozi teggwa malwa awo tugenda okuwulira wewaali Jose Kamiliyoni ng'ali ku stage aperforminga kyekyaddako kyembadde
Twalize mbaze kibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansala Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso waliwo nabe Masaka n'ebigambo yazina ennyimba zisengeka mulala nnyo anga bagenda batawaana babalimba nege banyumisako naye akugamba muze oyo ne waketawe nayo mmanyiyo musango ky'omanyi omusajja taata wa Kafeero ng'abeerippanya batunga ng'omusujja era ebyokkola be byalemye okuzuula suuba okwensonyi ne bagaana n'okuswala oli n'agyoteka ekimwangoyiro okugamba bakakwensonyi mmwe mundesa kapaalo ngamba abantu manabayizo mmanyira wamale kankulindemu omala okuwera ano weshirawuli ogera otabaza abange kankulindemu omala okuwera ngano wakawala gy'ogira okanywamu abamanyizi be batuze okusaaka banzi nazze eggwana naye kansooka oyomba komaawo banayi kino ekitundu kyakufa ndowooza mukiwulidde wano we tugenze muliro ndowooza omulabe wa Tronaz Media wonna wooli owetegereza twagamba nti atubaleetera ebiyiga ebyokuyiga tuba wano tuyiga tulaba kiki twamaze dde okuyiga nti ekyamazima Katonda kyasazeewo nti kibe n'oba okiziyiza omala biseera toyina P2 class so tweyongedde okubaagala mwebale kubeerako mwenna abaliko mwebale kutulaba mwebale tugoberera ate n'okulayikinga n'okufolowinga twagala mugende mu maaso n'okutulayikinga n'okutufolowinga so tusobole okutambula obulungi mu mukutu gwaffe guno ng'abantu batugoberera bulungi ng'era bafuna ekyo kye babadde beetaaga okulaba olwaleero mbadde nkugamba nti mu kivulu ekyo omuyimbi wakyo omukulu Chameleon yali Jose Chameleon era ku olwo gwe mulundi gwange gwesookera ddala okusingana ku muyimbi w'erinnya nga Jose Chameleon namulaba ku olwo West Africa bamaze okusazaamu ebyokuyimba abagenzi abantu batolotoomye beekalakasizza bagamba Jose Chameleon yagenda okukola ki okuyimba jjukira mu kujja nali shuwa nti bwe nnyimba sisobola kubulwa ssente zinziza waffe Masaka toyina yadde akasente sikyalina muwadde n'olwaga n'ababadde bali bamaneja abafuuse bamaneja bange bavuddewo dda banvuddeko nsigadde e Kampala bwogwa nga buwazze simanyi bwe ŋŋenda kudda Kampala bwe ŋŋenda kudda Masaka obwongo bugamba ntandikirewo okutambula nkoze ntya ene ŋŋamba naye nedda Jose Chameleon bw'aba agenda kuyimba mu kivulu kino wano sivaawo mbeererawo ddala nga nfuna nani nsigazizaamu 10 mu mpale 10 kya ssente eky'Uganda nenkikuuma nenkitereka neŋŋamba ku kino 10 kwe kugenda okuva entabiro ne tubeerawo saawa 10, 11, 12 saawa 1, 2, 3 Jose Chameleon yatuuka ku saawa 4 ez'ekiro akaseera kaani ayimba enjala ennuma baali bayimba ennyimba za Lucky Dube bajja ne bayimbamu n'abayimbiyimbi abo abato abaaliwo
bajja ne bayimba Jose Chameleone yatuuka ku ssaawa nga 4 bw'atuuka ekisaawe kyonna kikyankalana security yeeyongera ebiseera ebyo nga muzibu nnyo ate bwe yayingira bw'ati essaawe ne kikyankalana Chameleone n'aninnya stage yali yakakuba ennyimba wazindaba 2 ozijjukirako ne ŋŋamba katuke we wali entabiro wano maama Mia nga lwakabi ne ŋŋamba nzire Masaka nga siinaamu transport kaŋŋende ku stage ya Chameleone ajja kumpaayo waakiri omutwalo oguntwala ku kino ekifaananyi bwedda kye bampita saalinnyaawo ne nvaawo nga ng'eri emmandu ogimanyi ekikwewuunyisa baagaananga abantu okulinnya ku stage okufuuwa Jose Chameleone ssente nga bamufuuyira eno wansi wakwaliko amadaala nga bamala kulinnya madaala batuuke omuyimbi waali bagamba nti mukomaawo nga kuliko kuno abasirikale 2 abakuumawo n'eri ku gundi ne ku mulyango gweri nga kuliko abakuumako teri kuwaguza mbu oyitawo genda kusanga Jose Chameleone mufuuwe ssente beera eno wansi mufuuwe ng'okunukkiriza bwoti naye nze walinya ku stage nakwata ekikumi kyange neŋŋenda ku mulyango neŋŋenda ku madaala ne ŋŋamba omusirikale ŋŋenda kufuuwa Jose Chameleone kikumi kyange kino yandeka mu bonna nze nayita awo okutuuka ku Jose Chameleone nga bwendi nali nkutte endeku yange nenninya stage mba naakagirinya enduulu neekoleera mu audience ne bagamba olunaku engeri gye lwabadde lwakuyimba nnyimba z'abagenzi kino nze nkikoze nze Jose Chameleone ayimbemu alina okuyimba oluyimba lwa wano mubezaali muko nenkulabira kye bayita chance era nkubuulira nti Kafeero tiyali wa bulijjo nze nkimanyi bino mbyogera mbikakasa Paulo Kafeero Job maanyi ganjegere omukunja Safi tiyali wa bulijjo ani nkugambye bwe ntuuka ku stage enduulu evuga agamba musirise ebyuma musirise ebyuma nebabisirisa nagamba tusiriikiriremuko akaseera akatini okujjukira omugenzi Prince Joe Paulo Kafeero maanyi ganjegere netusiriikiriramu n'agamba eno oda nze ngitooye oba munzija ku stage mugamba nkoma kati nze ngitooye ono mubadde mwasazizzaamu okuyimba ennyimba z'abagenzi naye ono alina okuyimba kuluyimba lwa Prince Job Paulo Kafeero maanyi ganjegere walumbezaayo era nendukuba nenkulabira ensimbi giyita ensimbi esiringi nze yali asuubira okutambuza ebigere Jose Chameleone yampa n'abasirikale abantwala ku luumu ogenda osula nga yagisasudde butereevu nga sente ze bampadde awo nagamba ono omusajja gwe nalinnya mu bigere mu maintayininze ntya kubanga ndaba nze kyendi kirala negwe mpulira ninyeemu engatto ze nga nnene nnyo nga mpanvu n'amalako nga wali awo n'agamba neddo totya era ekimu ku bisoomoozo nakati ebikyambobbi omutwe nsaba abampuliriza oba abandaba n'abampagira bakoleyo ekikwekweto banfunira entambula basijja gandi nja gigula enkya kuba ssente sinnatuuka zikola ki naye bw'abanga waliyo yali awagira Prince Joe Paulo Kafeero maanyi ganjegere nga yakakasa kyali ku mutima gwe batandika okukola ettaffaali erinnyamba nfuna entambula kuba ekimu ku bisinga okunsoomooza n'okulya nga wentambulidde sijjudde kwe kulabika nga ndi mu kifaananyi ky'omusajja oyo naye nga nkyasobola okulinnya boodabooda nga nina wendaga nninnya piki wali okyogeddeko n'ogisaba mbadde sinnakikola naye kinsusseeko obadde wali okyogeddeko kakati bw'otambuliramu tomumanyi era leero nkyogedde oyogedde ebintu ebyo bibiri wano ebipya nti erinnya mwendi olikyusizaamu ne tulitegeera yesebo ky'osabye okikoze ki kibulikise ate nsuubira nti ku maanyi ge ekyo kiwedde nze nina okukkiriza olwo
nabampa omusirikale maze okufuna akavangata kange sente kubanga nali sibola kuva mu kisaawe ekyo na sente ezo kusinzira ku myaka mwe nali nengenda nazo mu luumu nenebaka kubanga amagezi agasula mu luumu nali sigalina. Nali nfuluma kugenda Jose n'agamba omwana oyo abasirikale mu mutwale mpaka ku loogi yeebakaawo enkyakera gyabeera era naye mu olumba lwange nemala abantu ne basanyuka banfuwa sente kyabanyize dda naye kyensuubira ku olwo nooza obudde obwo obwaddako tekyabanyiga lwansonga kuba baali bamaze obbisazaamu kati nga tebakyali abavunaana naye nze nange nakola paasi yange sisuubira nti nze nagikola omukulu yaliwo ng'agikola ne bongera okutegeera amaanyi g'omusajja oyo nti ne bagamba nti bannaye yaleese ekiteeso kino omwana abadde buli kimu akitutte okitegedde kaakati nengenda mu luumu sirikale nange saali mubi sirikale yantwala nemuwaako ekyebiri nenzira mu luumu yange nembala akavangata kange nadde Masaka nga nvimba nanti nayita mu tawuni nengula buli kyambalo kya Kafeero kyensuubira nti kyemmanyiiko ekitonotono ekisaamusaamu mu ssente ze bampadde nagulirawo kabuuti endala nengula enkofiira endala nengenda nengula endeku yange empunde obulungi nenyingira e Masaka olwana kumujjuza nembagamba bino byenfunye byendeese mbiguze mu sente ze banfuye mu kivulu kyeggaba era nentandika enongo kone mboosi kaakati okumanya Kafeero wa byafaayo omusajja bamuyita Sula aba mutabani wa omukyala Nambuyaano mukyala asiŋŋaanibwa Lukayaawo yali tabeera nnyo mu tawuni y'e Lukaya naye nga ye abeera eno Kampala nnaku lwe yakyalako e Lukaya yansangawo ebusukka kkubo nannengera n'agamba oyo si Kafeero Kafeero yazuukidde ddi konze k'abantu ako kaana kabeera muno kafaanana Kafeero okufa obufi ko ye mukampitire mukaleete wano ne bampita nenzija nentuula awo n'agamba mwana gwe wange omanyi nnyo ku luyimba lwa Prince Joe Paulo Kafeero lwonna nti ye n'agamba okay kamale okulya kamere wano gende waka okyuseemu kamala ebyo byonna by'olinawo gye nengenda nakomawo nga nyimbiramu ku luyimba lwa Kafeero nalwomanyi olwo oyambala otya kabuuti yange gye nsinga okukulembeza naye mu kujja najja ne kabuuti n'ekkanzu bwe nabyambalamu n'agamba yambala ekkanzu nensiba olubugo lwange wano nenyambala ekkanzu n'agamba kati ogenda kunnyimbiramu oluyimba lwa nsonda nnya lwe nsinga okwagala nemugamba kole nensumulula luyimba ne batuteekamu wali nendumayiminga nga nkute microphone nakwata ka vidiyo ako twakakolerawo mu hoteri wennyini we yali n'akatwala n'akawa abantu katambula ensi yonna nankubira n'aŋŋamba omanyi bulira ekintu kiŋŋamba kusinzira mb'ojja kusituka oyimbemu kansonda nnya kansooka emmiremu kubanga ako akayimba kabyakunywa ate wano we tugendawo tugenda kufa bulira ekintu kiŋŋamba oba okubemu akayimba ako ng'oyimiridde olunaku lujja kutya muntwala ensonda nnya ebintu byange byentegese lwe bindeseeba gye banyage obwo bwana bwange bwenzadde busigale tayoziraga bakadde bange bennapisaawo omugimyo nga basirana neerabire gye ndiraga musigale ogeresanga toye munnaffe yali asanyusa mu maloboozi gendireka nga mundabanga ku ntambi munsongere kubaliddirira
kati oyo mubaaliwo ye yajja bubwe kuba sigenda kuzuulwa malala kaŋŋende gye ndiwummulira obwanna munigina mbeere obwa peke ddala nsigale bannanga olugendo lw'obwomu akayumba ako mulyango gumu ne bwebali kawunda batya teri akayingira sanyuse ng'embaba zinywezesa nkaddiŋŋana buli lwe nkomawo ebiwoobe bye bikakulawo awali ennaku etusingirira anaabuli akayimba kakalojja bubwe akadde ako titiwasa akaseera k'okujonjobala akateewalwa kubeerani ffenna okutulindiriranga abange oba mwesigwa ngeri ki oyo mumbo watusomboora banange walumba ettanyanga mabwa mu biwundo byotumyomyola amavuvu musono nabaki obwana bwange bwowambaza naye gulu kiisho nnoonyako okuŋŋaayirira ŋŋemba awatajjulayo waba watya oba ebitiibwa bw'otirimbudde ne bunnampa wanga n'omugunya embuzi atamashiri omwobatika ne bajjanga ne bandoosa ab'emikwano be twaliteesa naye ddala nga bambolako twabaziika ne mafuma mpeya piyutusenya buku balongo n'entale yakukumba lumu essaala birungi enfiira mulago jime katumba n'eri wamala muzeeyi wakazi obwenzinge n'essigala mbwente kunyenyanga mutwe eteri ttogero kwendisena kimba namuza kugwayidde naawe ndongo bwevugojjanga munange ne tunyenyaamu obulamu n'obuweezaako ebirowoozo n'ebiwummulamu munywanyi ndongo bwevugojjanga munange ne tunyenyaamu obulamu n'obuweezaako n'ebirowoozo n'ebiwummulamu abawagizi mukube ku ngalo nkati nze bwenkola bwenti nenkyusa kubivuga abwompulira eyo ekifunemu enjawulo eno ensi yo bwetyo teri agiriko atajula atugiriko bukuliro mwetu eyo mayitire twashambako okubudama kuyita okogomamuko aligiremera mutaliba agiyesero atuvuma mukulya buli teri agimanyimu kituufu atuvuma mukulya buli tuginnyuka teri amatidde zene bwenfuba okutereka zaagaana teziwera abempola ate bazza ziringa eziriko emmindi akare bwempakasa nemala mu kuziwera nga nkoora banywanyi ngamba wamu okunywamu bwe tuli ekubagesanga bwe tuli betetenkanya kubanga muliro tukola akayimba ako tajja ngamba tuddemu tukola akayimba bakayita edduma ly'embaga nze nga naye nga nze byenkola nnyumirwa bunyumirwa kumbe ye ayinza okuba nga naye teyali ku kigerero kyakufutamu naye kunyumirwa yali ayagala nnyo Prince Job Paul Maanyi ganjegere omaye ebbanga lyenkonoonyeza genda taata so ebyamagero ebyo byenzize ndaba musajja oyo yakola vidiyo y'edduma ly'embaga mu ngeri ya kisaazisaazi twatuula awo nenkuŋŋanya abantu bange netuulaawo naye vidiyo yakuba era mu mwaka ogwo nkakasa bulungi bwe ziba nga vidiyo zaali nnyingi ezasinga otutunda mu kadongo kamu yali yakubiri yatunda nnyo nga buli weyita abantu bamumanyi ndaba bampita Kafeero si oyo yakola edduma ly'embaga si oyo era abantu baabalya ssente nnyingi nnyo ku luyimba lw'edduma ly'embaga ng'amasimu gava kuba ennamba eriko yange yali yange ennamba eyo nga bankubira tulina empaka wano wamma oluyimba luno Prince Job Paul Kafeero yafa alukoze nembagamba apaana oluyimba nze naluzannya oli ne bamulya ssente nenokulira endulu ng'evuze bakukubira nga bali ku mpaka baasibye dde ssente zaabwe
Nogamba nedda. Oyo Kafeero. Awe enduro nezira. Enduro neeraya. Oyo bamuli. Balya sente. Bwe tukola oluyimba olwo. Lwayongerako nnyo mu bulamu bwange kubanga abantu bammanya. Ekizibu tekyali nnyo. Nze nali mbirabanga ebintu ebyokusaagirira. Kale nga ndaba nze omuntu namwagala mwambadde ningamba kati nze mpulira njagala kubeera ekyo kya Kafeero. Naye mu bye nakolanga Katonda kumba alina ebikolwa byakola aggulawo amakubo. Andaga nti ojja kutambula bw'oti ate mu Kafeero ate bulungi. Toli mugagga naye tambula n'ekifaananyi ky'omukulu oyo ate okikuume bulungi. Era nze nkwebaza. Yesebu. Wonna waali Mukama mu ekimuli ky'emirembe. Naye bali kuma ekitiibwa kye. Kuva kikulu nnyo nti omuntu taliiwo naye ekitiibwa kye n'obanga osobola okikuuma. Yesebu. N'osobola okubanga omanya nti wano yali akola kino kyenteekwa okukola. Nti wano yali ayagala kino. Yesebu. Kyenteekwa okukola. Nti abandaba balaba oli sisonze. Ekyo kikulu nnyo. Amiina. Eyo nsonga nkulu. Amiina. Omulala ayinza obutakirabanga oba nze bwe nkirowooza oba bwe nkirabye. Nga tuwumba programu yaffe eno. Ekitundu ekirala bagambe nti gye kiri kijja. Kubanga singa tugamba nti tujja kujja tubakubira oluyimba lumu lwokka interview ebeewedde. Tobaawo kwongerako kirala. Twanjula n'okuba oluyimba interview neggwa. Ebeewedde. Tugenda. Naye nti okubanga ekyo kyennyini gwe nze ku kyendabye oba kyenzize ndaba nti kyotunuulidde dash Kafeero waabaliko kati. Yesebu. Nti gwe balaba. Balina gwe balaba. Balina gwe balaba. Amiina, tukyebaliza Katonda. Era eyo nsonga nkulu nnyo. Ate nze nkukakasa. Yesebu. Nti nga bw'okikola tolina kyoleseeyo. Kyo kyosabye wano era ojja kifuna. Amiina. Saba Katonda akituteremu obwangu. Ojja kifuna. Tujjuze ekitiibwa ky'omukulu oyo. Kijjule bulungi kubanga bayiza wengenda kwongera okukoowoola waliwo ebyambalo byenjagala. Njagala bive bweru. Ab'ebweru bajja bikolako. Babikoleko. Bajja bikolako. Baba baali bamanyi wa Kafeero. Ebyambalo bye yayambalanga. Mbyagala. Abamu kubawangalira mu mawanga g'ebweru. Kubanga mu Uganda mulimu abafunyi. Naye okugaba kiyinza obutaba kyangu. Naye abantu baffe abeeyo bamanyi omuntu kiki kyaba mu bulamu bw'omuntu asobola kuyimirirawo atya. Mu Uganda abasobola okugaba mwebali naye kubatuukako kyekizibu. Anti babaggalirayo wabeerawo okugeetyawo. Olina agamba nti sebo olagawo. Kati abo bwe babeera abazibu okufuna twanguyirwa nnyo bali abannaffe. Abagabi bo bagabi mu mutima. Agambye atya? Okitegedde. Kankole ki? Kati ebyambalo ebyo yalina ebyambalo ebimyansa ebitemagana nga zaabu. Njagala bakasede sinnakafuna ako akabifuna. Naye nina essuubi nti we tugenda mu maaso bannaffe bajja kusobola okubinfunira. Bambyagala nga biva bweru. Tunaabeera wano bitundu 10 tujja sigala nga tubakoowoola. Era akamu kenjagala tumalirize nako ku byafaayo bya Kafeero byalina. Principal Joe Paul Kafeero maanyi ganjegere Mukama Katonda ayongeremu ekiwummula eky'emirembe. N'akasisinkana
abantu ba family abawera 8 oba 15 ddala ab'oku Lusegere omuli Mugerwa omuli Bisirikirwa omuli Swazi n'abaana abalala Banagawa n'ekitiibwa kibampa kya muzeeyi waabwe anti nasisinkanako Bisirikirwa mu kifo nga nina essuubi nti agenda kunkwata mukwasi bw'ati ambuuze lwaki opafominga ennyimba z'omusajja ono obuyinza wabujjawa. Bisirikirwa olunaku lwe nasooka omusisinkana yasituka mu ntebe ye najja nanfuuwa ssente naŋŋamba oluyimba olwo lw'oyimbye nayimba akasange kakulema nga nyambadde kabuuti yange eyo naŋŋamba oluyimba olwo lw'oyimbye Pawulo kuba ye yamuyita Pawulo namugulira omuggo ejjuba yayimbanga n'omuggo gwe okusaba ofuna omuggo ogwo obeerenga nagwo. Buuzaamu mu mutima gwo eyalinza asuubira Bisirikirwa okubaako kyaŋŋamba nga kya busagwa yanjagaliza kufuna muggo gwa Pawulo tambulenga nagwo mu luyimba olwo nga ntambula nguyina naye nze nagumugulira naŋŋamba naye weebale ennyimba ezo wazikwata otya noba ng'osobola okuzituusa nga Pawulo kuba nkuwulidde oluyimba olwo teruyimbika nayimba naye oluyimba olwo teruyimbika nze kyamagezi nga tukyatambula DNA tuwumba programu yaffe wano ku Toners Media tubagamba nti bannaye tweyanzegge mwenna abasubscribinze ku mukutu guno naye tubasaba mwongere okusubscribinga awo oyo yonna wooli nga tonaba kusubscribinga kuno mukutu ofiirwa bingi nnyo n'ebigenda okuddako kubanga tewali we tugenda okujjira tugenda kujjayo buli kalakita walaba bw'obifiirwa walabako ku Pawulo naye ate oŋŋambe wamuli ku Lusegere nnyo namulabanga naye kabanga seryali ddene weewunye nno nze saalaba ku musajja oyo era Katonda kyekimu ku binyiizo bye nninga ayina nze olaala kugambye nti gwe bw'oŋŋambye wali olabe nga nkoddamu bw'olowooza lwaki siyiise nti jangu nina ekintu kye mbadde ndaba kirala naawe muli mu mutima ogamba naye ntudde naki nze simanyi anti kankugambe kankubuulire nze bwe mba wano nga bw'olaba tutudde wano byenkola sibiteeketeeke byensobola okukola sibiteeketeeke naye byenateeseteese sinaba kubibikolako kati otegedde kyenjogera waze n'olupapula lwo oteeseteese byennaanyumya abalabi baffe sibulako abalabi baffe otumireko b'otumirako awo nno nga bulijjo amanya n'eddoboozi Late Kafeero owabaliko nyongera kubakubiriza nti mwongere okutufolowinga n'okulayikinga musubscribinge ku mukutu gwaffe ogwo gwa Toners Media tulabike nti tukulaakulana ate n'okutwagala ennyo kubanga ebimu ku byo tugenda kuba tubisanga wano ku mukutu gwaffe ebisinga obungi ebigenda okuddirira mu bitundu by'onoolaba ogenda kulabira ddala kalakita y'omukulu Principal Job Pawulo Kafeero maanyi ga njegere nze atamulabako ngenda kukulaga butya bwe yatambulanga ngenda kukulaga butya bwe yabeeranga era mbasuubiza nti mu mulundi oguddako tubeereko nga tuli bangi nnyo tunyumirwe puroguramu eno Late Kafeero ndi musajja ngambe ndi mufumbo ate ndi musajja mukatuliki kikulu nnyo akabisi nnywamu asobodde okungulirayo kacupa eyo akaweereze akacupa tukanywe kubanga omukulu akammanja buli kadde kayimba akasiibula yavangako nga Sebasi alina akayimba akasiibula era kyemanyi kyokola mushambi w'omya byennyimba
obwongo nange bwanziruse ningaliko kye yeebigise omukunja wammwe gampitamu bushambi womye byennyimba obwongo nange bwanziruse ningaliko kye yeebigise omukunja wammwe gampitamu musajja w'obushamba wasa bwe mwandabira nsusseeko luli nali muwaana naye yafuuse wa katuubagiro mwali mugambye n'abireka nennemu okuzunganya obusimo bwe ssebo kunjigaayiganya gy'oli alina abeeyandabako nga bw'omanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwubaalo mukyamanya nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwubaalo. Bannange ebirungi biggwa byokya tulinde ekitundu ekyokubiri ekyokusatu kubanga kyo kino nze ndowooza nja kuyita ojje obakubireyo oluyimba lwokka yesebo tuli mu bigambo nga buli lwe tuzze tukuba bukubi kayimba ne tukivaako abamuwagira bakkakkane emyoyo wano ku Tona's Media era batandika okuweereza obuyimba mu comment section tubumakinge bwe baagala tujje wano nga tubulina ku programu yaffe ekyo kitegedde genda mu comment section yaffe weereza gweoyagala kayimba ki n'omulala bwotyo mwena muweereze ennyimba tuziteeke wano ku lisiti otujja nga tugamba nti olwa gundi luluno ng'odiddwamu nga tusumulula gundi nti odiddwamu oba waawa oba oli mu Amerika oba oliwa oba oli wonna wooli mu nsi yonna tujja kikola. Amiina. Tona's Media tubagamba nti olwaleero awo niwe tukomye nitugamba nti omukama atakuumira mpeera abatukuumire tweyanziza ababaddeko.